singa yali muteta's shoes should be table. Anyway ndowooza yandikubye omuntu nkuba bamuyigira mutoke naye waliwo naye yamutawanyamu omukyala yenna bambi si mukyala n'abambi naye yatanyigirwa mutoke tebamunyigira mutoke era yakuba endulu so n'olwekyo mwebale kubanga ate Nwagi mumwagadde nsuubira ku concert yo n'omwana ffenna tugende tuwagire Nwagi she deserves it. Nwagi's gonna be here tufune kalanchi naye namuyise just janja kwogerako naye ku Padre Cafe tuwayemuko mubuuze ku kimere mulise ku kimere yetegekere concert so nawe ali awo bw'oba weetaaze okulya ku kimere ekyakabi jangu wano ku cafe Padre Cafe bali Ntuma Road in Mengo kulina Ndeje University. It is a very beautiful fine place. Please pass by and have food by Nachirolix ekyakabi by no mucheri nkoko ekyakabi chicken ne beef ekyo kyo ate kiri affordable 10,000 only very cheap. Wabula nga tukyali ku nsonga zezimu kugambye twaguddeko ku mwami Taata Gerard Mayanja atunyonyole lwaki abatabani bakuba lwaki omutabani abantu akuba omukamwana bwatyo bw'okirowooza wabakuza wabula Taata atugambye nze sikubanko ku maama waabo baana babiyigirawa simanyi mmwe muboonoona era nayongera okubanga asaba ensi n'agamba omutabani waba alina gwe yakuba bajja kumusiba era mbw abadde alinze nnyo omukulu akulira poliisi akime mutabani we if at all if there is evidence and confirmation of course n'olwekyo batabannamukiba maybe Taata alinga agamba omutabani takuba abakyala talina musango kyekiri gye tuliko we are pinning this young man naye tuyinza okuba there are some facts and faults in this story nga ababbi bamukuba ebyaddala kubanga omuzadde talimba muzadde talimba kubanga tata bagamba omuzadde asobola okukola buli kimu ku lw'omwana we naye agambye yalinda teyagaana yagamba Onyango nakulinda ojja otwala omwana nga bagambye alina omusango newankubadde Jackson nzikiriza nnyo mu mwami ono lwansonga alina eddiini nnyingi so nsuubira Taata mulungi newankubadde is a good guy is a good and is a kuba singa si mulungi n'emikisa egigoberera abaana baabwe singa tekiriwo ne waaba ayogera olabira ddala nti muzadde so tusuubira nti ebigambo byayogedde byebyo ddala ebivudde mu Taata akatusooke tubirabeko simanyiwo kizibu wakati waabwe kakati ekizibu kiri luddawa bw'okyokuba omukyala ani gwe baakuba Sandra kakati poliisi yali ddawa enanga yatugamba agenda mukwata oli mu bikadde tuli mulamu bwaffe bulala naye kigambibwa mbu n'abaana baaba bajjeeko babadde babeera waka wamu nze sibimanyi ebyo ate ani yabajjeeko Sandra yagenda ku poliisi yawa Sandra waliwo akuba omuntu ne batamutwala ku poliisi ngaani walina buyinza oyo akuba omuntu n'atagende ku poliisi kakati kyemukola we mutivu tuze olukiiko mugambe Sandra agenda awaabe bajje bakwate kati kyoba okola kubira enanga omugambe we bwe tugamba okwata omuntu ali ludda watunoonyeze mu katuuko ki kusoosi ennyini yali mu kintu mukubira omugi nti we babakwate bali luddawa nze sira kyenyinza kugamba sibimanyi kugambe kubira enanga enanga namulako ku TV ng'agamba violence simanyi tujja bakwata biki nange nendinda nti ningene nzijeyo omuntu wayinga bamuyita namukwata ebyo noonya bibyoze tombuuza ebyo sibimanyi. Kale Taata the Leon Island father Mayanja father music family bwacho bwayanukudde ku nsonga zino ensonga zino naffe zitususseko ngera bwolaba zisusse ku Taata era kyetukoze tunoonyeza ku bakugu abamanyi family affair ensonga z'obufumbo